Mayinja ategese ekivulunga 8 olunaku lw'abakyala. Has he harmonized with the fans? Embeera eteeseteese azze abadde controversial in the political, emyaka political space ne entertainment. Omulabye abamu bamubodde yagendako ne Bulaaya ng'embeera emuyinze Uganda, but he came back upon return yagambye kategeke show. Abitex yamujja ku nkunka, bano be bamu ku baami ba Kabaka, abayimbi Kabaka bakkiririzaamu, yayimba ennyimba z'Obuganda, but Abitex yamugoba ku nkuuka, kyamuyisa bubi era tukimubuuzizzaako. Do you plan on reconciling with these people? Because waliwo abantu nga honestly Ronald Mayinja botalabikako ku nkuuka oba kiri kafane kuba bano bantu ba Buganda. So why did it happen, and is he planning to harmonize their relationship? Byonna byogeddeko. Ronnie genius on this one. Katsoke tugirabe conversation yeno tukomewo. Sati yategese show nga 8 okusookera ddala topapye. Sirina kupapa konna kubanga oluyimba lwennina luyimba lw'abakyala ate nga 8 lugenda kuba lunaku lw'abakyala. So sisobolaga nti mpapye ng'ate olunaku lwabwe lwero. Lunaku lwabwe lwero. So sinza dusembeza amabega, sinza dussa mu maaso. Nena mufiya kuba abantu badde sina kutandika. Bakuwadde enough welcome, like bakuwadde obwagazi buli bwennyini bwe wali weetaaga. Amina, yes. Abantu balungi bambi era mbebaza olw'ekyo. So mbasaba tusinkane ku Serena nga 8 ogwokusatu tusanyuke tukole music nga ate bwe tuyiga. Tunyumirwe kuva Ronald Mayinja gye yava paka wali kati. Your fellow members Eagles abali mu Eagles very supportive on your side. Very supportive. Tukolanga team ya. Oli musajja Muganda. Butakanya kibwoyina ne Abitex wamukola ki to the extent okugoba mu nkuuka? Kati saagala agale kwogera nnyo ku Abitex. Kati Abitex Obuganda oba enkuuka akirimu nga business. Nze nkirimu nga buwangwa bwange. Kifuna bulungi. Kati ekyatayawula nti kino yo Obuganda agirabanga ddiiro. Bampadde enkuuka kange n'ekikube. Nze buwangwa bwange. So kati bweyogera ne manyi ne kyayogera takimanyi. Naye olw'okuba yatuwagidde n'alanga enkuuka ya Ssaabasajja katumuwaako ka time agende. They're very okay with it. Twogere ku ky'okwegatta ku Alien Skin. Abantu bagamba according to your class and the brand maanyi go bagamba weza wansi. Oyo omwana tewandisanye kwegatta naye. Lwaki mukola enseri segregative? No, it is not segregative. It is being real and open. Ffenna twalina abaatusinganga singa tebaatusembeza tetwalifuuse kitukola ki kyetuli. Singa naye bagamba nga nti agwe oli mutono telefayina teyali kusembeza. Wabalige kati ako we are bigger than him, so wuliriza tubeere ekyo kye tubulamu. Ffenna twekizisitinga mu nsi. Buli omu awe munno okutu tuwuliziganye yensi egenda okuba ennungi. Naye olwedde oli omulengere eri n'omujajinga tomuwadde mukisa gwogera naye ebikolwa byabwe obihandolinga otya. Then tugenda kubikyusa bitya okufuuka corporate ng'ate ffe tetubasembeza. Okifuna bulungi. Kati fedda twagamba ng'avuuka abasiba enviiri muyaaye singa saakusemberera nakati singa siri naawe olwali kulabye ennekyo sibye enviiri sagala naye ate bwe nkusemberera oli muntu. So n'abalala tubawe ki chance okupromoting ekwakyo in the country. Is it real good? Like nga gwe omuyimba omunene gwe tulabirako our advice. But let me tell you one thing. Tekuwa promoting ankwakyo. One, soka webuze waliyo abagirya. Ekyo kyoba osooka okwebuuza. Then kansoke mbayite mbamanye nti weebali. Kati tubaterezezza tutya naye osooka okukkiriza nti they exist. Era nabuuzanga Alien Skin nti kyogamba abantu abali enkwakyo basobola okujjuza ekisaawe. Uganda yatuse ku numbers ezo naŋŋamba bangi nenga njagala mbalabeko. By the way natuukayo nga sina bangi batonotono naye naye nagenda ekifaananyi kirala nga mmanyi nti oluvannyuma bakuŋŋaana then tusobola okwogera nabo mpola mpola. Naye ffe already obuzibu bwe tulina mu Uganda osooka kugoba ekyo kye twaliko naffe nga tutandika okuyimba.
olwolawula nga omwana ayingidde okuyimba nga wakogobwawo tebatuwanga mukisa. Abangambye mbu mmwe muli mabega w'etteeka lino ery'okugamba mbu bw'obeera ku stage tolina kwogera ku Bobi Wine, tolina kwogera ku politics. Mbu gw'omu kwabo. Kati ekyo waayiriza sinnakiwulira nako bayina. Sinnakiwulira ekyo. Can it be possible politics eyo okuva mu ndoondo? Kuba bagambye nti bw'obeera ku stage tolina kwogera ku muntu yenna akwataganya ebyobufuzi. Can it be possible? Kikyasoboka wano mu industry y'e Uganda. Kikyasoboka. Tekisoboka kubanga bw'ogamba nti waliwo ebyobufuzi then waliwo ababikiririzaamu then waliwo ababiwagira okitegera kati tasobola bagana byogerako oli asobola okubanga yo ye muntu we okifuna bulungi naye nze kye naalirabyo buli omu aweebwa omukisa okwogera ku bibye. Wajjusa okubeera mu politics. No. Otuula onoga singa saagera mu politics nga Mayinja gw'omuyimbi eyali ow'amaanyi mu Uganda. Yeah, but why with me? Follow your heart until your dying day. Tewajjusa kubeera mu politics. No. It's part. Enensi tugirimu to explore. Okitegera naawe lyolabanga essanyu oyinza okuba it's your limitation. So explore, adventure, move on. There you go, Ronald Mayinja. Beautiful conversation with Ronnie Man. I think abyogedde bulungi. Yeah, fe mu bulokole tugamba nti omuntu bw'aba the sinners tolina bagoba nti oli ayina kyakola olina basembeza because that's where you need to beetaaga, and you can only bring them to where you want them if you relate to them and show them the real sense of it nti kino kyolimu kikyamu. So that answers back abadde ba criticizing Ronald Mayinja. Fangoni boss really, yeah, but I mean, if Fangon boss is gonna get any better, he needs to begin associating with people who are, you know, abali upright, and so that's beautiful. Kati tumuwagire omukulu ono 8th March Labor Day. Tugende yo, I'm sure waliwo abagala ennyimba ze up to now waliwo eyo wetukuba kulinda wentera okubeera bakuba ennyimba z'ono guy, and you see ladies abikazi bazze kuwuga binyumirwa bakuba oluyimba lwa banyumirwa amazzi ne ganyuma. I mean, so music is a universal language whether you're which, so sometimes you need to embrace music netutamu kali. His Excellency Bobi Wine, the ghetto president, the NUP president,